Omulabi wa Smile TV webale kubeera nga otwekuumirako program yaffe Minzaani y'Omukwano nange Zainab Said teweerabira eri ku YouTube channel yaffe Smile TV UG beera nga subscribinga watchinga ate era osharinge program yange eno ebeerawo buli lwa mukaaga teweerabira ku subscribinga era ekyo nkikutegeeza ddala okoona ne mukadde ojja kubanga ofuna buli kimu kye tukuteerayo. Nze Zainab Said era nga olunaku olwaleero negattiddwako omugenyi wange nga bulijjo ate tuwayeemuko naye atubuulire kiki azze kutulaako bulabi kutubuuzaako wano oba ayina ensonga nga yeezimuleese. Omugenyi wange nsaba obuuze ku balabi ba Smile TV. Abalabi ba Smile TV neeyanziza nnyo bamikwano kubanga olunaku lwaleero nzize at least njogereko nammwe mpeebwe ku magezi ng'abalala benze ndaba wano. Nzize ngoberera program zino ndaba abaana abawala baweebwa amagezi nange ne ngamba kanzije at least mumpe ku magezi ngammwe neeyanziza. Omugenyi wange abantu tebakutegedde sooka obeeyanjulire. Amanya gange nze Aisha Nalumu. Naye nga omulabi wange owa Smile TV nkutegeeza nti gwe wenna ayagala okutukyalirako ku TV yaffe oba okubaako kyosheyalinga naffe ng'abagenyi baffe bozze olaba betufuna oba abatukyalirako osobola okugenda ku YouTube channel yaffe ennamba zaffe kweziri osobola okutukubira oba n'okomentinga mu kukomentinga n'otekako ennamba yo oba n'okomentinga n'otekako ennamba yo ffe tujja kubanga tukukubira tusobole okukwataganira ddala. Omugenyi wange ki ekikulese ku Smile TV olunaku olwaleero? Ekisinza okundeeta olunaku lwaleero ku Smile TV nsonga za mukwano. Za mukwano ze kucelebratinga tunyumirwe wamu kiki? Embeera yange mu mukwano yo si nnungi nolwakubadde ng'abalala bayinza okudabanga ennungi naye nzize at least nsheyalingeko namwe mumpe ku magezi ng'omukyala abuliddwa gwe bisobedde w'ekituufu kyo kati essaawa zino embeera yange y'omukwano yo ensoberedde ddala sibitegeera. Mukyala Aisha buzibu ki? Obuzibu obuliwo nina omwagalwa wange twagalanidde ebbanga ddene. Kumala bbanga ki? Tuli myaka 4 nga tuli mu relationship yaffe. Wabula essaawa zino omwami ono yatuuka ekiseera n'aŋŋamba njagala nzijeko nkyaleko ewammwe bazaddewo bantegeere mmanye wa gy'ova nange ne ndaba nga si kirowoozo kibi. Kwegamba nga ayagala kuzaalwa bamutegeere. Nvumite emboozi. Kati omwami ono tutegeka nga nange nzikiriza kuba mutuufu nali mutegeedde ebbanga ddene nga bwengwa emyaka 4 nga tuli mu courtship. Mwetegedde. Omuntu oba omutegedde noga nti mutuufu ono omwami ayina mize bwegityo naali bw'ati nga nze ndaba nga lino ebbanga liba limmalira ddala. Ng'omwetegerezza ekimala ng'abaagalana. Nga nzikiriza. Nga ngamba mwami nti kati kanjogereko ne ssenga wange senga mugamba abooluganda mbagamba baganda bange beesunze emikwano gyonna buli omu afunye kaadi. Bagende bajje ku mukolo gwange bamanyi abafamile mama wange abimanyi taata abimanyi omukolo gwo gutuukidde ddala omukolo guli ku kkubo. Soko tubulire omukolo gubuzaayo bbanga ki? Omukolo bwenjogera kati gubulayo wiiki singa 2. Kakati buzibu kiki ekisibye omukolo genda mu maaso? Omukolo gwange guno ekisinza okgusiba nabadde ndi awo. Omwami yamaze wiiki namba nga tadda waka abadde kyatatera nnyo kola amaze wiiki namba tadda waka nengamba ye omwami ono kuba essimu teriiko nenga ngendeko ewa mulamu gwe yandaganga mulamu kuba mbadde manyiiko ku bantu be. Oba yafunamu obuzibuzibu? Anti kati nkujjira omwami ngende wa mulamu mugamu nange omwami wange essimu ngikuba yafuna buzibu ki gw'omuwuliza biki ng'omwami aŋŋamba gwe atakimanyi nti omwami ono ayina famire 2. Ng'olwo okoze ng'omuntu obuvunaanyizibwa onoonye omanyi omwami we wa gy'abadde oba gy'abulidde olwo omulamu akufumitira emboozi akugamba atya nti ye amanyi gy'ali? Omulamu yambuuza nti gwe atamanyi nti famire ziri 2 nempiyanga n'enviiri zinvudde ku mutwe. Nembuuza famire ki naŋŋamba eyiyo neya mukyala namba emu. Nembuuza mukyala nambe naŋŋamba omukyala ayina n'abaana 2 nze bujjo mmanyi obimanyi nga omanyi bamulamu mutuufu mulamu ye alabika baana naye yali yalimbibwa nti nze mmanyi. Simba wakati awo. Bannange oyo mulamu ng'ate ye wanjawulo n'abanga yakulumirirwa okutuuka ku Eriesa n'akubuya n'okubuulira
kyovola kirungi okubeera bakwano b'abalamu baffe tuleme bafuulanga balabe baffe tomanya kati baba asobola okuyamba ku ngeri emu oba endala lwakuba abamu bagamba bamulamu yuyo omulamu yuyo yakuyamba okuwa ekkubo omwami wo wa gy'ayinza okubeera kati mulamu akugamba bba waffe ali luddawo omwami yaŋŋamba omwami ali wa mukyala w'omukulu wegamba nga wekubuulidde nawulira ng'embeera n'owandibadde ekutabuseeko mmanyi ndi bw'omu omukolo gwengedde bazadde bange kyekisinga okunnuma abazadde tebalina kye bamanyi kati omwami ono atuuka ekiseera tuli mu wiiki kugambe ze zibulayo wiiki emu talabikako kati mweno wiiki kugambe akomawo kamze byansobera dda ayingira ng'omwami kuba omwami wange yali very proud talina buzibu ye muntu atasaana kumboggolera ekitegeera kugamba tosaana kusuubiriza kintu kyonna mubuuza obadde wangamba mbadde n'emije nagenda mu safaari noonya ssente za mikolo nga obimanyi nga mugamba naye yagenda mu safaari naye nga teyakugamba nti ngenze mu safaari teyanyega kuba ne mukuvaawo nali siriiwo nga nagendako waffe nga omanye emikolo bikitegeera tewali kyeyanyega nagendako waffe kubanga ntegeka emikolo gyo gituuse ng'omwami ono mala omubuuza amugamba naye ate baŋŋambye omukyala bw'ati nti olina omukyala era gy'wabadde nga mbuuza ni yabigambye mu leka omubuuza mumbuuza ki omusajja tumulabye akomyewo ewaka omwaniriza oba wamutandikiza kukaalamuka n'obadde wa biki olwokuba wategedde information eri baba gye yakugambyeko ekituufu kyo mukyala munnange sijja kugamba nti nayomba nnyo naye ate saayogera naye mu mbeera gye nali njogera naye kuba ffe mbi twalinga bantu wamuddaabiriza ng'omwami nti munnange kulikayo buli kimu nekiggwa nga omanyi obusungu bubaawo saamuyombesa nnyo naye ate mukusinza ku mbeera gyo gye twogereramu yakyukamukko ku luno okitegeera naye ngeri ayagala okumanya ate ng'obusungu bubeerawo musajja n'aŋŋamba nze omukyala siyina mulala nina ggwe wekka n'aŋŋamba era mikolo tutegeka gwe kikyosi kyoyagala okusinga ku ekyo okusinga onnonooza ebitakwatako ye bwatyo bwe yaŋŋamba nti nnonooza ebitankwatako kituufu wanonooza ebitakukwatako obimubuuza muli mu puroguramu etegeka mikolo ate gwe ononoozezza ebirala omusajja yali mukyamu ekituufu kyo kiri nti mukyala munnange naye wandibadde ggwe omukyala oyo yali ejja muta kwanza dasuka ne neebuuza omusajja yaŋŋambira ddala yali muganda we kitegeeza ali tannimba kale wamubuuzaako ng'abaagalana nti weekukuluma olina ensi ng'omwami gwe njagala kuba ye ekituufu ku mutima gwange mwagalira ddala naye kyensinga okutya abandaba ku Smile TV ntiira ddala okuswala ndabira ddala ngenda swala mu mikwano kubanza ekyebuuzibwa aba mikolo gyonna nagigamba omusajja ajja buli omu ategese buli kimu naye kineewuza essaawa zino omukolo ngukomye kuba mutuufu binsobedde mpulira mukyala Aisha atidde okuswala omukolo gwengedde ebula ennaku mbale wiiki 2 omwami talina kye yali amugambye nti oba olinayo munno wabula ye akyezuulidde nga ye obwerufu mu maka ziŋŋamba bwetaagisa obwesigwa kuba tulaba bba wa Aisha yatambulamu okumala wiiki nnamba nga mukyala we gwabadde abeera naye tamanyi gyali ate nga teyamugamba nti oba ndaze wano kwegamba n'omukyala naye ne bimutabula omwami akomawo omukyala amubuuza olutalo si we luva otugambye omwami yakugamba lwaki ononooza yaŋŋamba lwaki ononooza ebitakwatako neŋŋamba naye mwami wange ensonga ng'eyo gy'olabira ddala ennene gwe mutuufu onnimbidde emyaka eno ŋŋamba toyina mwana toyina mukyala ate essaawa zino ŋŋamba otya nti nze nnonooza ebitankwatako kyogamba obulamu bwonze bwete bwe namuddamu kyeŋŋamba obulamu bwo tebunkwatako baba nnimba nti nno era toyina mukyala ebyabakazi bajja mukyala munnange obitegeera ngenda teeka omukolo nnemereko olwalaavu gye nnina kuba nze gy'ekituufu omwami wange mwami omwagala nnyo nga gye nkomeza naye nnyinza okugamba kantegeka omukolo famire mbikikwege kuba ffe waffe tebasobola kunzikiriza kuyingirira mu maka ga muntu mulala ekitegeera naye ate nange nga nze nina omutima ate n'ekyokubiri omwami wange mwagala ate ntya n'ekirala kuswala mu baŋŋanda mukyala Aisha omwami talina ye nga ye kye yali agambye talina kye yali akulaze nti oba bannange kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti gw'olaba gye lwaki ensonga oba togyesonyiwa n'otegeka mikolo gyo ne gigenda mu maaso kati gw'oyinza okuba nga okitegedde ate ye oli takitegedde takimanyi nti oba najja oli
olaba oli omukyala omulala olaba buli omu waakwasaganya duty ye n'omulimu gwe nga ye n'ofa kubikwatako oli n'omuleka ye gy'ali kuba oyinza n'okwesanga ayinayo era omulala atali oyo. Kyala munnange ensonga yo nange gye ndabidde ddala nti y'amaanyi ndabira ddala obulimba kale bunyizeemu naye ate ekyokubiri ebiseera ebisinga omukyala gwe bakwanye oluvannyuma gwe bagamba amazima namugamba nkukwanye naye ninayo omukyala omulala okitegeera gw'oba okimanyi naye wemba nga nze eyeetwala ng'owokubiri siina kye nategeera kitegeeza mukyala oli omulala naye talina kyamaanyi kitegeeza nze nga bwe ndi mu fuming essaawa zino ndaga tekyampisa bulungi omukyala oli kigenda sukka oba omwami mukyala Aisha oba omwami yakikuumiraawo buli omu aleke kumanya munne kuleeta buzibu kuba abakyala nabo si bangu. Otugambye nti omwami amaze wiiki emu nga taliiwo naye ate mumaze emyaka 4 nga muli wamu muli mu bufumbo muli babiri wagenda n'obuuza mulamu wa muganda wa bbaawo gwe wabuuza olina omuntu omulala yenna gwe wabuuza n'okola okunoonyereza okumanya amazima oba ye gwe wakomako kuba munaye twesa nti abantu bangi balina ebigendererwa byabwe ate era n'abaganda baga teriyo alumirirwa nga talina kigendererwa bwe wamala okumubuuza olina gye waddako awalala n'obuuza n'okola okunoonyereza. Kaakati omwami ono amala okuŋŋamba ebintu ebyo byonna nambuulira ng'omwami w'alina omukyalo ewa eyo ebbali. Kaakati nasooka ne ŋŋamba anyway kyo omwami oli nayisinza butamutrustinga olw'ensonga nti tandazeeko mbeera nti alina kye yeetaaga okuva gye ndi yali talina mbeera gyakuteereddewo nti akwegwanyiza. Omanyi ki nti oba alina omuntu gumulala gwe yali ayagaliza muganda we. Kaakati ebyo byonna ntuula awo nga omanyi nti obeera ogamba ogenda nogaa nti kati mubuuza omukyalo ono abeera wa mbuuza mulamu wange omukyalo ono abeera wa nga ngamba omukyalo oyo ali saidi ze Najjeera okitegeera ng'ate mpulira omwami ono abadde tatera sula abadde asula nange sijja muwaayiriza nti abeera nnyo wiiki emu gy'abadde amaze ng'agenze kunoonya ssente omikolo gibawuuba anti wuliriza nze wenjijira okulowooza nti byandibanga bituufu omwami ono abangamba omukyala abeera Najjeera naye nga omwami wange tamalangako nnaku 2 mu wiiki nga tagenzeeko Najjeera budde bw'emisana ekiro abeerawe waka naye saawa 4 nga nze mbiwulira nga omanyi agenda nakuba amasimu ngenda Najjeera namana nagamba nogaka ngende kwa nene Najjeera naye nkomawo mangu tagambye nti waliyo mukazi naye agenda bugenzi nga ye anti kati nze bwe byajjidde ne bikwatagana bigatta ninga ono abeera nnyo Najjeera ekyokubiri ate nze emirimu gye sigimanyi Najjeera naye oyinza okubeerawo emirimu emirala naye ate asitakulira Najjeera okitegeera abasajja balina bizinensi nnyingi ze bakwasaganya abo boolaba. Kati omwami ono okunziramu enzira gye yanzizeemu teyabadde nnungi kuŋŋamba nti nfa ku bitankwata kuyandinkakasiza nangamba omukyala gwe bakugambye bwana mumunyonyodde nanga omukyala oyo simumanyi bwenti ne bwenti kigala nabanga asobola okuzza omuntu naye yenziramu gye yanzizeemu kwegamba yambogoledde yanaze nti mu butuufu kyo kitegeera naye namaana ŋŋamba ye emikolo akyagiriko akyagala okugenda ewaffe bamutegeere kuba ye akunjagala njagala ye bw'agamba nze kyensinga okutya omukyala ono saawa yonna nganze bwe nategedde oluvannyuma lw'emyaka 4 nti omukyala oli gy'ali naye wagenda yitawo ebbanga gy'atabadde taliiwo naye wagenda yitawo ebbanga ajja kutegeera okitegeera kati nze nabyadda wagenda bbeerawo okusika omugwa kyesaagala naye ate ye omukazi takuyinaako obuzibu kati gwe ategedde ate gwe alina obuzibu. In fact n'omwami abadde teyakigambangako tolaba nti kati gwe anoonyerezza ate gwe agenda okuleeta obuzibu kuba emikolo gigenda mu maaso omwami tannabyegaanako nti owaayo emikolo ngivuddemu ate neyo wiiki omanyi ki nti oba yakugamba nti agenze kunoonya ssente ali mukyala Aisha tolabanga olabika gwe ali mu kutaganjula ebbwa. Mukyala munnange nze mukugamba sina we natanganjulidde bitankwatako kati kiki soko simba wakati awo gwe kinga gwe kye weeraliikiridde kuba ufayini omutegedde omukyala takuyinaako obuzibu kati gwe kiki weeraliikiridde toyagala abeereyo
toyagala kuba nayo na mukazi mulala nti bba wa mulina, toyagala kuba mu bufumbo na musajja na mukazi mulala yenna, kiki? Ensonga esooka obukulu. Saagala kuyingirira bufumbo bwa muntu. Ensonga esooka obukulu. Ate n'ekyokubiri ekyandibadde nga kubanga osobola following omutima gwange. Naye nze kyensinga n'okutiira ddala ekisiza okuleeta okumpa ku magezi. Bana ndigambye obufumbo kambute, omusajja kamuleka abeere ne mukyala omukulu kuba kati oli ye mukulu. Ewaffe twagenda kunzikiriza kuba na musajja yali alina mukazi mulala balabanga ekintu ate n'ekirala omusajja si musiraamu. Manyi obufumbo guba mutima olaavu nti osiimaganye n'omuntu wo abazadde kuba nnyonnyola nze ngamba bino ebintu byakunnyonnyolegana bazadde bo n'obabuulira kuba ebyo ddala basobola okufunira omuntu nga gwe gw'oteetaaga gw'otayagala obufumbo tojja bubeeramu si kyo naye kati ogambye obadde otugaa nti omusajja musiraamu omusajja si musiraamu kati nze kye neebuuza omusajja atali musiraamu ono abeera atya n'omukazi ow'okubiri oba yamuta n'ekyo wali okirowooza kuba n'okibuuzaako nti yamwagalako ne bateŋŋana obufumbo ebyo byabwe ne biggwawo fayina ayinza okuba yamuzaalamu abaana naye ne biggwawo okitegeera kati ng'afo kasinze ku ggwe omu gwakwanjule omwanjule mubeere mu bufumbo obutukuvu mukyala Aisha. Anti kati nze omwami mu kumubuuza kuba yandisanze ennyumba olwedde ngivuddemu okitegeera banzi bazadde bange adde tebamanyi nti mbeera na musajja bamanyi neepangisiriza bamanyi omwana waffe adda yayiya bulamu okitegeera naye ng'omusajja nasalawo nenzikiriza anteeke mu nnyumba wabula omusajja enziramu gye yanzizeemu yandaze nti omukazi kituufu yandaze okusinza mu kuyomba kwe omukazi yandibanga amumanyi wadde ye amwegaana nga baateŋŋana okitegeera kati gwe ki ekisinga okukuluma kuba kati n'omukolo gwengedde ebula weeks mbale ate kati issues zizzeewo obutakkaanya tekigenda kwonoona omukolo gwaffe era ekisinza okundeeta abalabi banyambi mpulira ntidde kuswala okitegeera ntiiridde ddala kye bayita okuswala kubanga obufumbo buno nze mbadde njagala tumale oba at least bwongere ebbanga kuba kati nsuubira we nazuulidde ekintu ng'ekyo ngenda zuula ebisingako awo. Mukyala Aisha mugenda kwongerayo mpaka ddi enkya tetuuka onaga nti tuwongezeeyo mujja kuba nga mwongezaayo mpaka temugenda kutuuka ku kituufu lwaki gwe wali otuuzizza omwami wo mu biseera eby'eddembe ne munyumyamu nga mmwe abaagalana mugaa nti munnaaye mu kaseera kali naawe okamanyi omuntu wo omukwata ate nze ngamba ebigonza abasajja abakyala tubimanyi n'omutuuza bulungi nnyo ne mwogera mwali mwogeddemu nga mmwe okuva ebbanga lye yakaddira mu wiiki eno kwemaga twadde tukolagana bulungi okusinza kweri ebbanga ate tunakutuula bulungi kwogera wabula ye omukolo akyaguliko kiri fine naye byokwogera ku mukazi oli tayagala biwuliza nze kyenjagala mbeere nga akikiryalinga mu matu gange nti mukyala tebali bonna tekyensibayawukana bonna atisti ne bwe mmanya nti yamuzaalamu abaana gye balinze abaana ndi lweddo beera nabo ne bwanaabaleetana wange okitegeera naye nga talina mukazi ekyo kubanga omuntu ayingiridde obufumbo bw'omukazi ebizibu ebibeera mu bantu abaagalanyeeko muze mu biraba ne basanga nga abadde mu bufumbo obw'okuba nga muntu wakubiri obufumbo obwo bujjamu ebizibu bingi nnyo kitegeera nze abaana sibalinaako buzibu kiba bintu byonna byennaakogera sinayogera ku baana abula omukazi gwensinza okutya. Mukyala Aisha nina kyensaba okukubuuzaayo omwami ono emunaamala okukwatagana n'akuteeka mu maka obanga muli mu bufumbo obutukuvu ogambye tomwagala abeere na mukyala oli kati ate gwe anaamala okuteekawo tomanya akyogerako si yakireeta n'aleetayo omulala ng'obufumbo obuvaamu ng'obulekawo ti omusajja yawasizaayo omukazi omulala ate ng'olwedde era yalinayo n'oli eyasooka ate kati omukolo oyagala gwongezaayo osooke weetegereza olabe kiba ekitegeezo osobola okuba nga nekino wakisaze nga tosobola kwetegereza kutuufu kati nze emyaka ena gye mbadde mmaze naye mbadde ndabanga sijagala nti mbadde neetegereza nnyo olw'ensonga kati nina byenzudde ebipya wabula mbadde ndabanga azudde ekimala wabula ensonga gy'ombuuzaako nti wane baafunye omukyala omulala kati nze kyensinga okutya n'ekirala kyensinga okutya nze ngenda kuba mukyala wampeta baffe tugenda kwanja then tuyina n'embaga
teeza ngenda bba mukyala we okitegeera kati sometimes kati nange manyi kugamba ye omwami ono omukyala oli yamubeezanga okitegeera ze ndabyaddanga omusajja ono yandibanga alimu obuyaye bungi ndabyaddala n'ebintu otalabidde mu myaka ena gy'obadde naye tandise omubuusa bwaba alina omukyala omukulu amukwesa ebbanga lyonna okitegeera alinayo owokubiri tumaze ebbanga ddene kati ndabira ddala ng'omukyala omwami ono mbadde neetaaga at least nsooka enjogereko naye mumanye omukolo gwo gutuuse wiiki eno etandise omumanyeeyo emyaka emirala otulo naye omumanyeeyo emyaka emirala nogitaba myaka nze kyemmanyire mu bbanga ki nga yakulemu mukyala Aisha omumanyire mu bbanga ki nga yakulemu okumanya okuba okutegeera mu bbanga libadde naye mu myaka ena oyagala mwongerayo weeks endala 2 otegeere bye badde tomanyi njagala twogere n'omwami wange ono ekikulu kwogerezeganya okitegeera abalayi ba Smile TV obagamba kiki oyagala bakuyambe batya ku nsonga eno abalayi ba Smile TV nga bwe nasoose okwogera nti baawa amagezi kyensinga okwetaaga nga mbasaba n'obuwombeefu kusinzira ku mbeera eno gyennyumiza olunaku lwaleero nsaba bambuulire ani mukyamu okitegeera kuba nina mulamu wange yaŋŋamba ate nga kyesitula nti ye mukyamu kuba yalowooza kabaŋŋamba omwami wange yeekyanga essaawa zino nze kennyini ndi mu confusion kati kyeneeteeka okumanya omukolo ngu stopping nsooke twetereze nga ffe oba nnyingire ekintu nga mmanyi nti kati kaŋŋende bugenzi olw'omukwano okitegeera kyembadde nsinga kyembadde neetaaga at least bampabulemuko mukyala Aisha nze kyenkukakasa abalayi ba Smile TV ensonga bagenda gikuyambirako ddala era ogenda kubeera nga ofunye ansa era nawe kyemmanyi musenga w'omutima gwo omanyi ki ekiyinza okugenda mu maaso ng'oyongerezebbwako n'ebirowoozo by'abalabi baffe aba Smile TV naye nze kinninga kyenjogerako nti ne waba n'omusajja oba omukyala ng'omaze n'omusajja emyaka nga 10 myaka 2 omusajja oyo takugalulirangako luyi naye bw'aliba alikuba asobola n'okukuba ku lunaku lwennyini lwakuwasizza ne bw'ofumbirwa omusajja ng'omaze naye mwaka gumu n'akuteeka ewaka bw'aliba talikkuba era talikkuba so obufumbo kutegeeragana kwetegeera ne communication y'amaanyi nnyo kuba kati tulaba mu relationship ya mukyala Aisha communication eri awo so singa omwami yali yamugamba n'amutegeeza omukyala n'abaawo ng'akimanyi kati ali confused tamanyi kikiddako kwegamba naye bimutabudde abalayi ba Smile TV mbebaza nnyo mbebaliza ddala nze Zainab Said mu program yaffe Minzaani y'Omukwano teweerabira ku subscribinga ku YouTube channel yaffe mukyala Aisha tumuyambe mwebale nnyo mwebalire ddala